Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan wabale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba wano wetudde essaawa zino ndine Haji Mulamba wakazi w'ekapo ze tuwayemuko ku mboozi wano katono. Haji nsanyusa okulaba. Nange bwentyo ssebo nsanyusa okusanga webale kunnoonyaako. Wabale okubeera musajja ali simple ennyambala teweekaluubiriza obeera smart naye nga ekintu kyambadde kiri simple. Kibi nnyo okutambulira mu bintu nga tosobola nakuwangula ensi gye tulimu yakuyiriba. Kakati obeerawo ng'oyambadde suuti tosobola nakutuula ku boda. Muntu bakuyita janguwa wano twagala kamangu singa mu ddakiika 10 oba otuuse n'olema okunona ssente zo kubanga wakubye suuti otaddeko n'ettaayi. Tosobola kutambulira ku boda naye olina okubeera mu bulamu bwa bulijjo. Because eri omuyimbi gwenza okusanga ng'alina essaawa, alina ebikomo, ataddeko enkofiira, alinamu kyeyini wano mu bulago ng'amasamasa yenna ati nga yeetonye. Ndowooza myaka naye nabo budde bujja kutuuka kuba kababeere ba Bobi Wine babyambala. Ne sisuubira nti okyamulaba nabyo kababeere balagadi babyambala. Emyaka gyogera n'obwogyegaana gituuka ne gigaana edda. Baba waliwo ababiremerako n'omanya ndowooza alina by'ataakola mu buto bitandise kujja mu bukulu. Naye ng'emyaka gyogera ng'olina ebimu by'oteekwa okuleka. Haji endongo etambula etya ssaawa zino kuva luwava Mecca? Tetambula bubi, teri muntu ava Makka mpozi nga wanyiiza nnyo Katonda n'otakyukako. Buli kimu akikuteeramu obwangu kye bayita kukola hijjamu. Okay. Bitambula bulungi mu bufunsi? Bitambula bulungi. Abantu bakutera ti Katonda expensive kuba waliwo ekifaananyi ekirala kiweegattako okuva wagenda e Mecca. Manyi wabaawo ekintu kyokola oba kyotuukamu abantu abana babenga bakutenga bagamba omusajja tali expensive kati omusajja oyo kati abategese b'ebivulu Katonda yabawa omutima omugumu yatagaana kukubira paka era omugamba kyoyagala oba ne mukanya ne mutakanya. Be bayita ba promoter abo so basajja bagumu tobayita nti bamala gatya. Abateeka okukubira ne mwogera. Kakati omukyala yagenda ddi kuba kati gwe tulaba gwe wagenda novaayo omukyala yaalinya ddi? Alirinnya era nga nange bessa bagamba nti nga omwaka bwegotinge. Sisuubira nti mwafunako meseji yange nti mbulayo emyezi ebiri. Webale nnyo kati n'omukyala Mungu bw'alisobulira obusobozi n'okumukkiriza ab'omugenyi we aligenda. Okuva lwava e Mecca n'ofunira Haji obulamu obusanze otya mu bantu? Alhamdulillah mbusanze bulungi lwakuba nti okaluubirwa oba ne weekubiriza mu mutima kuba bw'ova e Makka bingi by'okyusaamu. Waliwo ebintu by'oba tokyagendamu, waliwo ebifo bw'oba tokyatuula n'okubeera nti ng'omuntu Haji ate ng'oli musiraamu luli ng'osobola okugayaalamu ku budde bw'esswala ekitakyasoboka kati tokisoboka siyinza kuyitwako swala tokyagayala ennaku zino n'ofuna okumanya. Katuddeko mu music wamwe oba KADONGO tulaba nti fine waali n'ennyimba waliwo abayimba naye ndaba music takyali active nnyo nga bwe yali nti ennaku zino olwawo n'okuwulira fine twakafuna ekivulu kya Asani Dugga ekibaddewo naye oba oli awo ndaba amaanyi ga show za KADONGO ndaba nga matono kugamba amaanyi gasse simanyi kibuzibu ky'obuli awo. KADONGO si abasse bayimbi bebabeera basse ndowooza. KADONGO music mulungi nnyo era w'amaanyi nnyo yasinga amaanyi mu ggwanga mu Uganda. Naye muzibu wa kuyimba ensonga ki olaba abantu tebamweyunira. Kintu ekizibu si kyangu kyakuyingiramu era golaba olowooza mbu abalimi b'emmwanyi n'abakasooli baliwo abangi. Abakasooli bwangu bwa kumulima nti akula namangu. Ekintu ekizibu abantu bakyeyuna nnyo. Segedde bulungi tebakyettanira. Ne KADONGO si music munafu yatanafuye. Kenzo yayimbye luyimba ki? Era mbadde nzija waawo Kenzo yayimbye KADONGO Chameleon forever gwe owulyanga luli mu beat kye. Ate nga gundi EDDY KENZO ebbanga lyonna abayimba style gyayimba wakati Katonda yazeeyo obuzina kubadde nti neera abadagezako era abaddamu yali amuyimbyeko ate olwabasudde lwe yaddamu lwali wakatwaki. Naye abantu abamu bagamba nti oyayimbye KADONGO kwegamba nga bakyogera mu ngeri eringa gamba abantu oba yakujereegerera oba ki naye abajerega abatamanyi abantu abasinga
abatali nnyo mu bifo bya bbeeyi bw'asanga akasiisira k'omugagga ak'essubi asobola okajerega naye bw'omugamba nti kazimbe n'amanya nti n'essubi bali treatinga lifumbe lwamanya nti bya bbeeyi abalowooza ensiisira ngeri ey'omukyalo kati Kadongo Kamu oyo music wa bbeeyi era omuntu okumujerega omujeregako ki kati omuntu bameka gwe b'otunuulira ng'afaanana kazibwe nga bwenfaanana mu myaka gyonna njagala omuyimbi gwe omulala ayimba music omulala omuweeyo omugambe nti njagala omala emyaka alukaga gy'amaze ng'alina erinnya oba sebata oba nze wano muge twagala omala emyaka 2 ng'okyasolooza ssente z'abantu otegeere nti ono music ye jjajja ate otegeere nti abalala bonna abayimba naye music omulala ng'ogyeko Afirigo bali ludda wa webali naye manyi nti mu nsi mwebali nso okumenyera abayimbi ne weewuunya nga bayimba ne bakikuba kababeere bannaffe abayimba music omulala ennyimba zaffe baziddamu ne baziyimba lwa bulungi bwazo kyogamba zina kakongolijo k'ekikajjo maama kamenya tezaatunda nga zo tebazidda beza bamentoni sama ebandijjemu kuza bannaabwe obulamu bunyuma kiro nabo bakimanyi nti teziba za muzinzi kale n'olwekyo Kadongo Kamu omuntu amujerega bakikozesa kumulwanyisa so kunafuya nga bakikola mu kukimanya nti bakikola balema okulwana naye music ali baga kulwana naye mu bigambo nga boogera boogezi mu EDDY KENZO okudda okuyimba olimba lwa Kadongo Kamu era n'akitimba n'aba ng'akiyagaliddemu na biki byonna kinabo kiyinza okumuyambira okukana ku music gw'abadde ayimba amutuusiza n'okufuna beat na biki byonna KENZO w'amaanyi ate oyo omwana KENZO munoonyereza era yakikoze akimanyi nti music gwa Kadongo Kamu abantu bamwagala yenswaki olaba oluyimba lwatundidde mu lunaku lumu endaba bwejjo zitunda mu lunaku lumu kitegeeza kyeyayimbye kirungi bantu bakimisingira bakyagala nawuddeko ng'agamba nti ayinza okuddira ddala mu Kadongo Kamu mwenga abayimba sitoli Kadongo Kamu tekirina kyekibakozesa okubatiisa naki byonna kandeemu okubeera ng'ekolezezza endala zonna nezaagala tekyeza nti bwe yeezikidde tekirina music wa Kadongo Kamu taliiko muwendo nti bamusalira abantu 14 oba 2 yenna yagala ayimba era n'omuyimba n'omulekawo n'abaana ne bamuyimba naye ate ndaba nti ate kati EDDY KENZO yazina embulimbo lwa Kadongo Kamu era alaga nti ajja nakuyimba ennyimba endala nga butukyogeddeko kyokka ate ndaba omukyala Jack Kizito gwe tuba tulowooza nti noba oli awo omukyala Jack Kizito yali omumuli gw'abakyala mu Kadongo Kamu era gwe twali tulengera nti nga tugera ku bakyala abayimba Kadongo Kamu mu biseera bino nga tugamba nti omukyala Jack Kizito naye twagenda okulaba awo ati katangidde mu kuyimba bandi n'ebirala byonna byonna ng'olaba nti akyuse tekirina mutawaana nga KENZO naye yayimbye Kadongo Kamu ne Jack Kizito bwayagadde okuyimba muko ne music omulala music taliiko nti ono wano mu Uganda ndowooza mwe mukitwa nti ono muyimbi wa kino ono muyimbi wa kino zikye ndowooza omuntu asobola okuyimba ekika kya music yenna n'amuyimba sikisuula nti kirina obuzibu kati nga Jack Kizito kubanga badde tayina mutawaana waddembe twakuyembe n'okuyimba reggae music kyemaligamba kikino haki nti EDDY KENZO okutukugamba nti kati kanito olumba lwa Kadongo Kamu lupromoting lubeere lw'amaanyi nti olaba nti abadde agumidde mu kisaawe naye kati Jack Kizito nti abadde akyageza kukutereeza layini ya Kadongo Kamu ng'omukyala nga bwe nkugambye ate kubanga tanaba kutereera bulungi ate omanyi nti okuyimba mulimu oba tokimanyi mulimu kati omulimi w'emmwanyi oyinza omubuuza nti lwaki walimye ne kasooli tulaba otaddewo n'ebijanja alukugamba mwine ebintu bye mubuuza n'ebimu ogumidde nnyo ate kakati ndabanga by'obuuza kamanze neewuunya bwewuunya guno omulimu omuntu waddembe okukwatako eno n'eno kuba abantu banoonya ssente mu kitone kyabwe yes waliwo enjogera legamba awo Kadongo Kamu okudda ku ntikko mutuuseewa yakyogera yaani yali amugyeyo nalaba batimba wano ku kifo kya mwana kyakatuba Kadongo Kamu balalu bateekawo bana okuza Kadongo Kamu ku ntikko kati mbu boogera noyimba ku big bang omuzizza ku ntikko gamulimu abantu nowewuunya bwewuunya bo be baani yatwala Kadongo Kamu ku ntikko yaali ku ntikko yasooka yezze ku ntikko yakyogera omanyi osobola okufuna enkulaakulana ewatali enkulaakulana naye tuyinza gamba mbu olina mutwala lumu yenna ku ntikko nedda
nigwe sooka weetege ku ntiiko lwaki olinda bonna kati okyayogera aba yalemererwa bulema abakoze tyaba yalemererwa bulemererwa naye ndowooza nga ayagala gavumenti ayagala batambulire wamu. Okay, Haji, nalabako abo abakola tunes abamakampani g'amasimu nalabako Airtel nalabako ndoza okuseera MTN ebadde ekirimu kubeera batuuza n'olusiko ku big baawo nga bagamba nti baagala kubagulako nnyimba zammwe si kuzigula isearch naye nnyimba zammwe muziteeke mu MTN mwezibeere nga zikozesebwa mu kola tunes mbeere nga musasulwa. Haji gy'oli? Kulwaki? Simanyiyo katale ka bonna nti ffenna tutundiramu nze simanyi kubanga ebyo yakola tune bulijjo tubitundamu ezo ziddi maaka SMS 1 ani yabagambako nti musooke mujje Kirindi okutunda music wo ogenda nga kinoomu tuyinza tuyita Kirindi kati otugabanya otya ssente nze bwe ntunda music wange abawagizi bange tebenkana bagundi bungi abagundi tebenkana bagundi bungi kati ono mubyenga bano n'okola otya kati kyali ndooza kunyumyamu yali mboozi naye nga wali ennyimba ze zimu ziri kukola tunes eyo MTN Airtel nawalala baddi maaka we balina ndise nnyimba zange ne bampaako ndooza wabwali bukadde 2.6 contract yaffe yaggwako dda naye we baali beekweka baddukawo n'essimu baazijjako kyokka ate music wange bamukozesa naye simanyi gye bali kati wayise emyaka nga ndoza 6 tebampa sente beekweka ate nga nnyimba zo zikola ofiisi zaabwe ndoza ziri waka waabwe naye simanyi gye bali naye mbabuuli abaddi maaka wemba noonya ne mbafunira kubanga agreement yaffe yaggwako dda naye mwanneekweka simu zammwe teziriiko ne ofiisi mwasenguka kati tukole tuti. Okay, Haji, kati tusuubire ki tukulinze olinayo enteekateeka ya show yonna obudde bwonna simanyi kuba kati guno omwaka tugutwala si kuba lwa mwaka nkuba lwa bantu beetaaza obudde obwo omwaka ogwo nkoze nti nze siri awo nti buli mwaka nkoleronki aseesiba ku bantu waliwo omuyimbi omugwe mmanyi ali naye oluyimba lwe lwakola nnyo naye buli lwagira bwati buli mwaka ng'agendako wa producer abaliko essaawa eyo nga balikubamuko ku nfuufu ng'aluza ng'atimba ekipande oluyimba lwe lumu taito yeemu ndowooza musajja muyiiya mulungi kutetenkanya si kubika sa nammwe abantu bennyini babuzaabuzisa mujja tewaba butawaana tuddeyo wali ogaye nti tokuba kwetaga bwetaavu bw'abantu olina okunoonya dimandi y'abantu n'oteesiba bwesibe ku bantu bibatayagala. Okay, kale tukwagaliza birungi byereere nange mbibaagaliza kama Katonda abakuume naye Haji emeka wagenda naye embaga yo girowoozaako kitwagala ssebo abantu bawasiza wano abakyala ani abaganye embaga tuziridde tewali abaganye embaga bakole. Haji goli wadde munne n'omuwulu agenda e Makka ndowooza aba gwe toli musiraamu naye ogenda e Makka mu bukwakkulizo temulimu nti omuwulu tagenda n'omuwulu bamwaniriza era naye agenda e Makka era abeera Haji sigambye nti ndi muwulu naye ekyembaga ky'oŋŋamba sitegeera ky'obadde otegeeza obwa Haji tebwongerwako nti olina n'okukola embaga era nga bw'okyogere nti n'omuwulu naye agenda e Makka. kale toyanze gabadde atulaba nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan mbadde ne Haji Kaziwe Kapo webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba tukulekeredde wano.